buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza, oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Share ate ekintu kya succeedings abamu baafunye okutyoka okwaddala kuba ekyamazima teri atatyakomera kirizagaana n'enkwata eno gy'abakwata gy'alina enkwata obbakwata yeemenya mateeka wakati goli munnamateeka njagala otunnyonnyole omuntu nga bano bantu ba bitiibwa balina kukwatibwa batya? First of all, constitution yaffe erambika bulungi omuntu bwazza omusango article ya 23 yakunnyonnyola buntu bw'alina okukwatibwa. Omuntu ng'akoze omusango abandiza omukwata batuuke bamweyanjulire atwalibwe mu kifo ekimanyiddwa. Omuntu ono ayina eddembe abantu be okumanya waali, ayina eddembe looyawo okumanya waali era n'okwogera nabo. So constitution kyekuwa kati then mu nkola eya bulijjo kati abantu nga bano abalina amannya lesasula omwami Ssenyonyo balina omusango oba Lukwago n'abalala abali mu kategori muweereza summons ezimuyita ku poliisi. Bwe musamoninga n'atajja mugende okumukima ewaka naye poliisi kubanga ekitongole tulina ekitongole ekinoonyeza ku buzzi bw'emisango mu poliisi baba bamaze okufuna obukakafu ne bamuleeta ku poliisi. Bw'atuuka ku poliisi bakole statement era bw'amala okukola statement ayina eddembe okusaba poliisi bondi fayiro eno nga bwegenda ewa state omuwabi wa gavumenti alaba obujulizi bano bwe bakuŋŋaanyiza bumala omuntu ono okumwongerayo mu kkooti. Era ennaku zibamugambye nti tukuwadde poliisi bondi ojja kudda olipootinge ku Lwokuna. Bwadda nga fayiro eno bagiyise nti obuyuzi ono bumala bamugamba bugambi nti fayiro state yamaze gisanctioninga nga bamutwala mu kkooti nga amanya misango gitandika kutambula. Naye era bw'atuuka mu kkooti ku olwo era waddemba okusaba gundi beyiro ya kkooti kati yeyandibadde enkola entuufu ennuŋŋamu ne tumanya nti amateeka gatambula. Naye mwami Muhoozi enkola ye azze atulaga ye teyeetaaga kumanya mateeka kye gagamba. Era kyabulabe nnyo nti tweraliikirira nti twandiddamu ne tulaba Muhoozi ayagala kutuzza mabega gye twava. Nalabye General Tafiri yakoze statement nti gye twava waliwo abantu abamu abaagala okutuzzaayo. Ye enkola eno olw'ensonga 66 Kabaka Muteesa ne Mwami Obote twalina constitution kwe twali tutambulira. Obote mu kuwamba olubiri wano kyeyasooka okusaanyaawo yali nfuga ey'amateeka constitution n'asooka n'agisaanyaawo. Era bw'agisaanyaawo ng'angusiza Kabaka Muteesa then n'akolawo constitution eyiye amateeka ag'ekimpatiira agage. Era ababaka mu parliament ebiseera bagenda okutuuka mu bugundi bwabwe batuula constitution bagisanga omwo nga mwogisika. Kati ensi amateeka gasooka ne gasannyalala obuzibu butandika. Lwaki? Kitwala obudde okukola amateeka agaregulatinga buli kintu nti amagye ganayisa bwe gati poliisi enayisa bweti omuntu anakasobola ti okya kumakya omuntu ebinabina n'abyandamayininga ne tudda mu mbeera eri mutuuka tayimu ng'omuntu akola kyagala kyovula twafuna okusibuka kw'abasirikale Obote ng'amaze okuwamba Kabaka Muteesa kuva mu 66 amagye gaasibuka ng'empisa lwaki nga tegayina mateeka gagatwala gegagoberera nti menye etteeka lino menye etteeka liri ne bayisawo by'abantu. Then Obote ng'avuddeko amiini nga zze
ate naye n'agamba nti naye byo tebibadde oleseewo naye tebiina makulu naye n'aleeta enfuga nga era naye amagye tegaalina mpisa lwaki nti tetwalina mateeka malambike nti ejje livunaanibwa ku kino na kino poliisi evunaanibwa kino na kino omuntu wa bulijjo alina kukwatibwa bw'ati tebyaliwo. Mwami Museveni ne banne baatuula ne bagamba muzimu ku nsonga zibaawa abantu nti bane tuyinza kuba na nsi etambula bwetyo ng'abantu babula abantu battibwa ne tutamanya ani yabasse abantu baba bawagira okutuuka wano wetubadde ebinyiga bingi naye ng'abantu ekibadde kibagumya bagamba obwavuka butulume naye kale omuntu at least yeebaka ku tulo abantu be najja n'abasanga nti mwasujja mutya nti tetwalidde naye ng'abalabye wabaddewo eddembe ttonotono ng'omuntu asobola okujja nebuga Mwami Museveni abadde asibaasiba n'akola atya naye nga at least waliwo akalembereza ng'omuntu asobola okuvayo n'ayogera ebimuli ku mutima ne bajja ne batamuvuba ebyo nkola ya kivandulo waba muguse n'amugula era badde abayita mu mirembe ate akyusa ayina ebigambo mugenda okulaba Gashumba tewamulaba Gashumba ajja ne simu ka Uganda wano bamuyitaani basajja mifu tugenda okugira nga lutemya lwaliiso naye bwato bwakola kuba yandibadde abo yabasiba Lutema beso agenda okulaba basajja mifuli ayogera kati basajja mivule yandibadde agenda kodda mu basement Gashumba yandibadde yatuukayo dda abo bonna bamwami Nsibambi Nsibambi yajjanga ku radio kati abantu bajjuke Mwami Nsibambi bamumanya no ng'afuuse MP we Mawokota Mwami Nsibambi ng'akyakulira akakiiko k'ettaka mu Kampala wa yali alina ssente yajjanga ku CBS ng'ajja n'ayogera ebigambo ebituufu ebinyiga abantu gavumenti nga talina kisajja gyeri era nga ali mu FDC naye nga Lumuzijuka yagambanga nti bino mbibagamba temulowooza nti ngenda kujja n'esimba ewantu wonna obulamu bwange bulungi naye bino bye bituluma bwato bwe yali Lutemya Lwaliiso yazze mu politics naye bye yabikola Mwami Museveni amutunuulira paka we yatuuse ku tayimu ye n'amuvuba naye talina ke yamuwadde bateekawo anti obuzibu yagenze talina muwendo taliiko muwendo yagendedde mu tayimu mwaka ddiiti so kati embeera gye tulimu kaakati Mwami Museveni bw'abadde kati ono mwami General Muhoozi kyali mu kukola ali mu kutuzza eri emabega nti omuntu takyakkirizibwa kujja kwogera bimuluma kati bw'otujjako eddembe lyaffe eryo era constitution erituwa naye ate eddembe eryo tewali alituwa tisi state constitution egamba eddembe eryo terituweebwa state yadde eryo lyaffe ddembe lyaffe lituweebwa Katonda omuntu gavumenti ejja etusanga nalyo erina kutuyamba buyambi kulikuuma kati omuntu ng'ono bw'ajja oddiga jambula Muhoozi n'akomebwako nti constitution ekugamba wano tosukka naye kati byonna byonna nga tebigobereddwa gwokoze otya gwenja kujja kuba kati bano bonna abasinga bali mu kuwooninga bamaze okuvayo kondeminga byadde akola kuba Honorable Ssenyonyi yabadde mukambwe nnyo ng'alaba kino ekikolebwa kuba ye yabadde mwawufuko ne ku baana bano baana b'enkyukakyuka nga ye abaana abo tobazingira wamu abaana b'enkyukakyuka bangi naye waliwo ebyana ebiina bye bikolera nga siba nkyukakyuka anawulidde waliwo yagambye nti ate bano basiteeti abo basiteeti anti bakola akazannyo kano eno bwe bamala okukwata omuntu baba bamukutte bya ddala nga babiweereza essente eyo South Africa kati byo nga bijja bibuzaabuza nti ayo tebamukutte oyo ali mu kwegira nze mbagamba kimu bwe mba tebiba si bya ddala nga muzannya akabadi keera ku makyoli nnyo jjewa naawe otuzanyiremu akabadi ako okatuzanyiremu bakukwateko bakuyolere bakutwaleko mu basement nga bwe bakola edi mutwe oveeyo tugaye bane kali akabadi nakazanye n'enkatagga so kati ebyana babiwa essente kubuzaabuza so like mbidistancinga yadde okwanema nti bavayo kubidisowninga abanuuka anti abaana agaana babidistancingako oyogerako kitonde bitandika okuba blackmail abisirikidde ne bikola ebyabyasinga kati mpagira loope kati so saagala kugamba okusinziira ku Ssenyonyi gundi eno gye basomereko ndowooza okusinziira ku Ssenyonyi oluvannyuma lw'okuvayo n'ayogera ebigambo yali mukambwe n'agamba General Muhoozi naye totiisatiisa bantu osusse byani agenda okugambako okola byoyagala bwowamba ono yali mukambwe nnyo ate nga yali mutuufu yavuddeyo n'agamba nti so
I'm told there is a ploy to potentially add me onto the terrorism file of Mutambala or one of those other files in court. I've said previously, when you fight corruption, it fights back. Similarly, when you fight bad governance, it fights back. But we shall overcome. Nchimanyi bali mukutya naye Ssenyonyi kyakola omukulembeze kyalina okukola anti omanyi lwaki mugenzi Kirumira yabagamba nti bwe bituuse bw'osirika ufa ne bw'oyogera ufa kati kanjogere nfe nga nkoze eki kati Ssenyonyi agambye kaafe ne bw'atayogere asobola okuvubwa akantu kano kati kayogere kankutteko nnyo ali yatuwuliriza oba atulaba gy'olusonyi wafiridde okwogera bino ekitegeeza yakirabye edde oba ekisulo kimusula ng'amanyi nti saayo n'omusajja akola ki amukima kuba ebigambo bino nga tubitutte mpola before that emabega eri yali yamugambye nti okotandise okuba omudomo gwe njagala nga gye Mwozi yamugamba Mwozi n'amugamba ayagala kukola nteekateeka alaba engeri gy'ava ku bwalo anaasobola okitegera no mu Uganda bwe kimu kisobola yabumuwa bwe tuba tulina paalamenti ng'ababaka babawe miliyoni 5 ne bakyusa ekintu ekitagenda kugasa bantu kyekikulowozesa nti nno ababaka babenyimi nti basobola kubakugambira gundi General Mukobe mbuzi nga kankubuzeyo kansu anti jjukira yali awaddeko omuntu ekintu kyonna aliwa nti oba nkwaddeyo obukadde 10 abamukiririzaamu amaanyi bagajjawo abamukiririzaamu amaanyi bagajja kuki anti kankuwa ekizampu ekiwa Ssenyonyi isobola okumusuuza ekyo ojjukira etteeka lya lumu gundi etteeka lya lumu yali aleese Eroopu alondebwe kati biru gyali aleese leader of opposition alondebwe bulondebwa bonna abo opposition ekyali kuba waliwo sebenjogerezeganya bagamba nti waliwo neddiiro waliwo enteeseganya banne mundeke temuntabaala biki ne basooka bakiteeka ebbali ate kinani yali aleese ekyokulonda gundi president parliament ate era bali batandise bifumbafumba naye tekisoboka nti kyali kiyamba Ntamonge yali akibala yali akyagala naye anti ne bamutebuka bali basooka ne bakyagala nga bala Mwozi naye tatundika nga bagamba naye butuuka nga parliament NRM yesingamu abantu ne tubeera nga parliament yeeronda president kijja kwanguwa omukulu ono okuyitawo nga bala naye tatundika nakyo kyaliwo kate bagenda okulanga ate mukyalaani ate yakizannya obulala gomanyamanyike yayina ababaka bonna bano beyawanga emmere asobola kikozesa n'akifunamu naye wanyumira kawali yakola era bani bwali mugyali ku kimusajja wange namulabye ejjo omulangira yabayise ekibuli era alidde emmere gye basaalidde awalippira omusajja wange abulawo badoze bamulonda kulya omulangira yabayise bonna tayalonzeeko aba opposition aba gavumenti n'abatali mwami Mbabazi yabaddeyo ambasada Wasabiriggwa wa PFF yabaddeyo ne bajja ne bugenda ne bavumirira embeera egenda mu maaso kaakati mukyala gundi mbadde nkugamba ku kya mwami Mwozi palamenti eno nga bwefaanana nti basobola okuginfuluwensinga bukya ku makya etteeka lyerimu eryo lye bazza ne bagamba nti leader of opposition nti mulonderenga wano ku palamenti nga bwe tulonda ono of course balina majority kasita kiyita oba owedde naye kati okudda kwa Ssenyonyi waliwo etteeka lyoddireka waliwo okuteeseganya kati eno embeera okusinziira ku bigambo bino njagala mbiddiremu abantu so I'm told there is a ploy to potentially add me onto the terrorism pile of Mutambala. That is Gundi Mwanga Kivumbi. Ndowooza abasinga bamanyi ki ekyaliwo. Mwanga Kivumbi bamukwata n'obwana obuto bagenda babutaata. Naye kusinga bayagala Mwanga. Naye ate ekirala abantu bakimanyi kisoboka lwaki. Twala nti Ssenyonyi yali Nakawa. Twalabako emisango nga giri Masaka bijambiya ne bakwata MP nga Weemakindye n'omulala nga Weekawempe ne bagamba be baali ba financing ebijambiya Masaka era ne basibwa ekyennaku n'omune tumufiirwa
kakati Ssenyonyi kyayogere kisobokera ddala naye nze nabagambye nti abantu baba abangi olwokuba bayogedde babadde bangi twatuuse time nga tebalina gwe balonda muntu ono oba aliwa kati ebiruma abantu kinakuma okubanga biviirwa abantu bavaayo mu ddoboozi limu nga bangi ebimu tujja kubisuuza ekirala nemo abantu kye balina okumanya okujjako gundi badde ku Twitter okwo ne Mwami Kyagulanyi bayisiŋŋanyizzaamu ne bawanyisiganya oli yamaze namublocking Mwami Kyagulanyi yabadde amukutte enteekateeka kati Mwami Kyagulanyi naye naddamu oli naye kyesaagala misleading aleke okulwana n'abantu bano ng'alinga abanyooma balwa bono General Muhoozi ne ttiimu kuba yaddayoga naye n'agamba ng'alinga alaga nti naye mutiitiizi nga Kyagulanyi yadda alaga nti ne General Muhoozi mutiitiizi naye awo aba mistaken lwaki General Muhoozi talina kyatya wabula ate ye yeemanyi nti amaanyi alina mangi kati gwe ffe tulina okumweŋŋangisa abantu aba bulijjo teri ali seefu abasigadde abali ebweru batambula kati sawa ono Uganda teri ali seefu lwaki kuba ekizibu ekiri ku bano n'abaabo babakola bamala ne babeekyusiza ekitegeera gundi omugenzi Ssekamuzata nga tannafa yagamba yaleetanga lugero n'agamba nti waliwo empologoma eri wali kati waliwo ente eziwaayo zinnewaayo bwe bazirya bweziwaayo bwerya n'agamba naye nene ente esomba zinnewaazo bwe zinaggwaayo nayo bajja kugikolaki bajja kugirya kati n'abakolera abantu bano nammwe nabo balabye time etuukano ne bakolaki ne babeefuulira kakati ffe tulina kubakwata opposition simanyi bakikyasoboka kubanga bwe twafuna ekizibu ono ayogera kino oli ayogera kiri kino ekikuddewo ndaba kiyinza obbagata kuba buli omu yayogedde kyagasseemu naye akatono anti ekizibu waliwo abadde nga obalaba ng'ayogera lwakuba talina kyakkola naye ng'omutima gwe si kyegwogera ne wabaawo ate abaasanyukidde mu mbeera y'okukwatibwa kwa Mwami Lukwago n'abalabi babadde bangi kati ate abo naye ate abaasanyuse bafuutu soja si bano bakulu kusubscribinga ku Focus TV yange bingi